Get inspired, inspirational talks. Akoyo najjo sinzira okundaba amanya nga bulijjo mwisubwa Bright Grace iranga sawa zino natenze okwogerako eri obulamu bwo. Mu ngalo zange ninamu akaveera era akaveera kano najje nakalonze mbadde nzija naye kasanga mukubaawo nenkalonda nekampa ekyokwogera. Akaveera kano ka mugaati mbadde nzija nenkalonda mu kkubo kitegeeza nti waliwo omuntu yakasuddewo. Omuntu ono yagenda mu supermarket n'agula omugaati. Si gwe gokooga ogwaliyo waliwo ebika by'omugaati bingi nnyo oba biyitire ku nnyo ebirala. Kyensuubira nti yasooka kusoma ku buli mugaati yakomekereza ng'aguze coconut flavored bread. Olw'ensonga ye ze yalina nze nayo ze tayinza kumanya. Omugaati guno kyensuubira ekyamusikiriza okugula coconut flavored bread bye bimu ku bintu ebiri wano oba ebirungo byako ingredients nga bwe tuziraba ku kaveera kano. Ndaba kuliko fortified bakers, wheat flour, sugar, water, vegetable fat, salt, yeast n'ebirala bingi. Osanga waliwo ekika ekirala eky'omugaati yasomako nga ingredients zino oba ebirungo bino tebiri mu guli ye nasaba atwale guno era kye kyamusikiriza okugula omugaati guno n'alekawo ebirala. So nabwe ekito bwe yagutuuse waka n'agabanako ne famire ye n'agulya era n'awoomerwa. Nsuubira bwe gwaggwamu okusuula akaveera kano nange okikasangidde. Kakati akagero kano kawulidde oba sinaali eno gyenkwesa ogiwulidde. Omukulu ono akaveera kano ke kamuyambako okugula omugaati guno n'asalawo aleka ebika by'omugaati ebirala. Naye bwe yamala okulyamu omugaati ate nga n'asuula akaveera ate nga ke kamulagirira oba ke kamuyamba okusobola okugula ekika ky'omugaati kino n'akyawula ku bika ebirala. Kakati abantu bangi mu situli bwe tuti nti omukulu ono bwe yamala okulyamu byaliddemu n'asuula ebbali akaveera n'akasuula eri yalaba nga tekakyamuyamba tekakyali kamugaso. Kakati mu nsi muno abantu bangi beeyisa mu nneeyisa bwetyo nti bangi tukiko naye ng'emabega w'obuwanguzi obwo waliyo abantu abatuyambye okutuukayo. Emabega w'entikko eyo gy'otuuseeko wabaddewo abantu abakuyambyeko okusobozesa okutuuka eyo okuwanira okutuuka eyo ababadde amadaala oba stepping stone kw'otambulidde okutuuka gy'otuuse. Naye okimanyi nti abantu bangi batuuka ku ntikko ne beeyisa ng'omwami ono bwe yamala okulya n'akkuta n'awoomerwa akaveera akamulagirira omugaati guno n'akasuula ebbali. Kati abantu bangi nabo beeyisa ng'omukulu ono ne beerabira abantu abayambyeko okutuuka ku buwanguzi bwabwe. Abantu obasanga nga takyajjukira na muntu yamuyamba okutuuka ku ekyo kyaliko. Bwe kuba mulimu waliwo omuntu yakuyamba okutuuka ku mulimu ogwo. Bw'abeera muzadde bwe kuba kusoma waliwo abantu abadde emabega w'okusoma kwo. Waliwo omuntu abadde emabega wa success y'obufumbo bwo. Waliwo omuntu abadde emabega wa kintu kyonna ky'otuuseeko oba achievement yonna gy'otuuseeko. Ekibuuzo kiri nti omuntu oyo omujjukira. Kakati njala nkomekeza nga kugamba bwe si kirungi nnyo okwerabira muntu akubeereddewo. Toberanga omusajja ono eyeerabira akaveera kano akamutuusa okugula omugaati guno gwe yawoomera ennyo bw'atyo naye bwe yamala okuwoomerwa n'akasuka akaveera ebbali. Sigadde nze mwesuga Bright Grace. Teweerabiranga muntu yenna akubeereddewo, teweerabiranga muntu yenna kw'olandidde kutuuka ku buwanguzi. Mukama abanjagalire. I sign out.